Eno message njagala muginsindike eri bannayuganda bali mu Sudan nga basobola okutuukirira gavumenti ya Sudan omukulembeze wa Sudan emutuliko bulungi nnyo. Wetwogerera essawa zino Yoseri gavana bagamba nti apulaninga ddala na stage gitambuza East and Central Africa. Wetwogerera essawa zino ali mu kattu k'ensimbi ensonga lwaki mulaba nti buli kimu tekyagenda mu maaso bulungi nnyo. Era nga wetwogerera essawa zino omukulu ono apulaninga wiiki eno yennyini abadde apulaninga okukola akantu ke yakola omukulembeze w'eggwanga erya Congo omugenzi Laurent Desire Kabila amuseeko omuntu omulala asobola okufuga eggwanga eyo. Kino kivudde ku ki? Kino kivudde ku orders Yoseri ze yawa omukulu ono Salva Kiir afuga eggwanga erya Sudan ku project ez'okusima amafuta ne business endala Yoseri z'abadde ayiramu mukono nga ssente zonna Yoseri bw'azikwata tasobola kusasulako ssente zino wabula ssente azeggweranga y'omuntu mu kampuni ze n'azeggweranga omuntu Sudan ebanga tafunako ssente. Kati recent abadde anoonya ssente ez'okutambuza olutalo olw'e Congo n'asobola okukuba essimu ng'agikubira omwami olamuwa ensimbi omwami n'amugamba sirina nsimbi wadde n'ekikumi ate n'essente zetukubanja nnyingi nnyo mu bintu by'okusima amafuta ne kampuni z'olina. Yoseri ne kimunyiiza nnyo y'ensonga lwaki Yoseri wiiki eno gye tukuma mabega kennyini yali ayagala kusindika olutalo v'omwange o South Sudan era nga n'omukulembeze yali tagenda kusulawo wiiki eno ewedde naye ng'ate kikigambibwa nti ne wiiki ejja mwe muwulira nga walisuba olutalo e South Sudan temwewuunya ani aluli emabega kubanga Yoseri ayagala kujja omukulu ono Salva Kiir kuba takyakwatagana olw'ensonga nti naye atandise okufuuka ataweebwa biragiro. So Salva Kiir wonna w'oli mutegeeze nti ensonga ate akyuse abakuumi be olw'ensonga nti pulogulaamu ey'okumujja ku bukulembeze bw'omusaanyaawo eri mu pipeline yawedde nga ne wiiki ewedde kennyini baali bagenda mulyawo over. So muli olutalo luno luguse Sudan simanyi Abayekera simanyi kwekalakasa simanyi ki mumanyi mumanya nti Yoseri akirimu olw'ensonga nti sente zabadde ajja ewa muntu eyo nazo nnyini baganye okuzikola ki ozimuwa. So bagenda mukola enkola y'omugenzi Desire Laurent Kabila ow'e Congo kye bamukola. Ngenze maaso era ntegeeza bannayuganda bwenda bali mu South Sudan mwegendereze nnyo nti wandibalukayo omutawaana nga ebintu bino byonna Yoseri yabitegese era muyinza okufiira obulamu bwamwe mu nsonga zino ezinabazigudde mu Sudan olw'ensonga nti Museveni kennyini agezaako nnyo okulanga aleeta obutabanguko mu bintu mu nsi zagamba nti yafuga ng'ayagalayo ssente olw'okuba nti ali ku pressure wakati we okufuna ensimbi eziddukanya olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo. Kati abaana abo nabo badde bakwatibwa mu Buganda batwalibwa temumanyi gye balaga kandi baviire ku ntono. So kembazanyire vidiyo eno ndyoke ndibaviire ku ntono. Vidiyo mwagirabye jinjala osooka bazanyirako wano katono nnyo musooke mulabe mwagirabye nnyo saagala girwako. Tebakyateeka na ku mmotoka kati tono oba kimanyi babasiba kajegere nemuluka mutambula ate kati balina n'enkola yatandise olunaku bayinza okera ne bagamba kati twagala abaana 10 bakakwatawo abaana 7 twagala 10 kiwere newe bakujja ku mulyango gwe bakujja ne bakuteekayo munda oba kitegeera kyabeka Ebola yajja n'emmundu kuva Congo oba kitegeera. Alright, awusigenda kulokuba vidiyo mwagirabye. Kiki ekiri emabega w'okukwata abaana bano? Musoose mbagambye tebabakozesa akasanvu ku faamu z'abagagga bali mu gavumenti y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri bano bagezaako nnyo okulimitinga ennaaba y'abavubuka bali mu myaka 14 myaka 3 kubanga singa wagwawo akatabanko mu Uganda essaawa yonna abo be baana batajja kwebuuza lwaki ngenda kwekalakasa era nsonga ki entwala okwekalakasa ye abagenda kwekalakasa bwekalakasa. Ensonga ey'okusatu yiino. Abazadde mwenna ng'oli mu Buganda kuba oli wa ggwanga ki ng'omwana wo bukyanga tutandika ekibozibozi kya Ebola yawambibwa n'atwalibwa okusingira ddala bakwata mu Ntebe bakwata Kampala Wakiso Mukono Ntebe Mubende Kasanda mubakwata abaana bano mmotoka za polisi zijja ne zipaakinga ne bayola ne batwala abaana bamwe bano balagaluddawa mbabulidde abasooka bali ku faamu abalala bali wano naye kyannaku nnyo. Wetwogerera essaawa zino olutalo ly'e Congo kigambibwa nti Museveni ne kaguruupu ke babali bubi era nga bakabattamu ndowooza bajaasi abasukka mu 12+. Kuno kakuli aba UPDF kwe kuli n'aba M23 so nga ate Museveni talina ssente essaawa zino otwogerera kyalina okukola kyekiruwa wulira bulungi nnyo.
Museveni akwata abaana b'obulenzi bano ne batwala okubajja mu bitundu byenjogedde nga n'ekibuga Kwali ne Kasanda ne Kampala ebitundu byetondoddewo. Abaana bano batwalibwa Museveni kuno kwoli bwe banaagikuseremba jajja kuteerayo. Museveni kuno kwoli ennamba y'abaana ab'obulenzi bwe wakakwata tetumanyi muwendo gwe wakakwata. Naye bonna basinga obungi mubatutte okubatendeka Abayekera mu ggwanga erya Rwanda mu kitundu kye bayita Ruhengeri. Ruhengeri kino kisangibwa mu ggwanga erya Rwanda nga wakava ku booda ya Uganda ne Rwanda eye Katuna. Njagala okiwakane Yoseri kuno kwoli Semwayi kweri Eso kweri. Abaana mbatwala mu bufuzi oba mu bukozi obw'obuwaze kye tuyita slavery ku faamu zammwe. Aballa mubali makomera abasigadde mubakwata mbatwala mbuyekera batendeke kuno kubanga mwagala sindika majje Kongo ge mulina yagabadde professional gonna gasinga obungi bagasse. Abaana mbakwata ne batwala mu kitundu kye bayita Ruhengeri. Ruhengeri kiri mu Rwanda mulimu nnyini naye nga wakasera okuva ku border ye Katuna. Hope Museveni you will copy this message. I'm here to inform the entire Republic of Uganda that there is ongoing arrest of kidnapping of the young youth, most especially the boys, from the age of 14 to 30 across Mubende Kasanda, Kampala Wakiso, Mukono Ntebe. All the kidnaps, all these are all forceful kidnaps and arrests arranged and organized by the Semwa, Iso, and Eso for the purpose of recruiting rebels who are going to help Museveni to cover up his mess in Congo. So, the biggest number of all these Jews are taken to Rwanda, an area called Ruhengeri, for military training. Thereafter, they are going to be taken to Congo to battle with the Congolese government. So, I'm informing the international community that please, whatever is taking place in Uganda, there is a mass kidnap and arrest of youth between the age of 14 to 30 across the neighboring cities, that is Kampala, Mukono, Wakiso, Mubende, and Kasanda. All these young youth who are arrested are being taken to work by force on government officials' farms, and others are taken for military training in Ruhengeri, in Rwanda, the side of the between the border of Uganda and Rwanda, that is Katuna border. There is a place called Ruhengeri. That's where they take these youths for military training. Thereafter, they are going to be taken to Congo for fighting on the side of M23. So njala bategeeza omulimu guno gwonna Museveni yagutaddemu billions ezisuka mu 3 okuba nti zifacilitatinga training ero ey'abaana bano abagenda okugibwayo ate bamale batwalibwe mu bikolwa eby'obuyekera n'okulwana entalo za Museveni. Naye nga kino kyonna akikola ng'ateekawo ekiwadde kya Ebola okuba nti akitambuza eggwanga lyonna, ateeka abantu mu panic kubanga yo lockdown twagimusuuzizza batandise gyogerako mu bigambo, naye nga facilitation zonna ziri wakati wa billions 3 n'okubanga abaana bano bakwatibwa era ng'ekikikoto kino kibeeramu abasajja beyita ba poliisi naye nga baseemu ne iso ababanga bagenda okukwata abaana bano obatwala okubajja mu bitundu byenjogeddeko okubatendeka mu bikolwa by'ekiyekera. Nze mutegedde bulungi nnyo. So bw'oba oli ng'omwana we yabula nga wa bulenzi, probability eri bweti bw'aba tali Ruhengeri mu military training ayinza okubanga ali ku farm ezo babateekamu gye batakkiriza kuvaayo, oba ng'ali mu kkomera wali mu safe house, oba nga yafa. Ze option eziriwo. Kati mu abaana b'obulenzi mwenna kubanga basinga obungi mugenda kuwummula, mbasaba n'obuwombeefu muwale ebifo by'enzigotta mu budde obukyamu, mubeereko mu maka g'abazadde bammwe. Naye ate nategeezeddwako ne mu maka g'abazadde bammwe babajjayo ne babajja ne babakukunwa ne babatwala. So mwegendereze nnyo efo mutambuliramu naddala kawungeza okuva ku saa 12 okudda obudde waggulu, mubeereke waka namwe abazadde mugezeeko nnyo controlling abaana bammwe. Ekyo nakyo kimanye kiveewo tusobole okuba nga tutaasa ku mabujji agagenda okuddako ekyo. So mutegeere bulungi nnyo nti abantu bano bakwata abaana bapapasi babatwala mu kubatendeka mu kitundu kiyita Ruhengeri kiri mu Rwanda kungo akava ku boda ya Uganda ne ya Uganda ne Rwanda gye bayita Katuna, wali military barracks gye batenderamu abaana bano gye babajja ne bayingize Rwanda ne batendeka. So no, amvuddewo ngenze ku nsonga endala nga mukitegedde bulungi nnyo.